eno njagalako bano bokka ba politics tankwatako bamuzeeyita ova ku main ba protecting the gains ba Bobi Wine talifuga Uganda. Please mbasaba mujiba sharingire bajiwulirize ate bagitegeere bulungi. Uliriza senga kizuulibwa nti tolina lukusanga ozimba kati muteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati muteeka epya omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringise emitwalo 4 buli square meter gy'anaazimba oba enaasangibwa nga ezimbiddwa nga talina lukusa. Batugambye nti kati etteeka ke libazze mu 5 bagenda kutandika okulondoola bonna abawangalira mu nnyumba ezitali ku pulaani ne bwe ziba zaazimbibwa dda era kati balina obuyinza obuzimenya. Oba wazimba ekizimbe nga tolina permit oba osula mu kizimbe nga tolina occupation permit, funa omukugu addemu yeekenneenye ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu oswale mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekenneenye kajja kukuwa olukusa olabe nga naawe otuukana n'etteeka. Remember, we can now issue express penalties. We'll close you out. We shall evacuate you from your house. That is now a requirement. Mu mwezi ogwokubiri omwaka guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yateeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka erifuga ebyokuzimba Rebuilding Control Amendment Act okulungamyako n'okulambika ebyokuzimba mu ggwanga. Abakulira ekitongole ki Building Review Board batubuulidde nti wansi w'etteeka lino kati kikakatako buli muntu yenna ayagala okuzimba okusooka okufuna olukusa oba building permit okuva mu kitongole kino. Mwe muli ebizimbe byonna ebyolukale, woteeri, masomero, chachi, mizikiti, akeedi. Kati mulimu n'ebizimbe bituyita ebyetaaga obukugu obw'amaanyi ebiri complex. Kyokka okufuna olukusa luno kuteekeddwako obukwakkulizo nga buno bulina okutuukirizibwa omuntu yenna ayagala okuzimba. Weetaaga obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka, ettaka liryo, oyinza okuba n'ekyapa, oyinza okuba n'endagaano oba obukakafu obulala obumanyikiddwa mu mateeka mu nsonga z'ettaka. Ekyokubiri, olina okufuna ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC ekakasa nti oli mutuuze oba omanyikiddwa mu kifo gy'ogenda okuzimba. Ng'oggyeko bino n'ebigenda okukolebwa mu kizimbe oba ennyumba ezimbiddwa birina okusooka okulambululwa. Bw'onaavaawo ojja kufuna mechanical engineer. Tugeze yateekamu air conditioning, oyagala teekamu lifuti, oyagala kuteeka mu byuma bizikiriza muliro, oyo ajja kukuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer, si kamyufu. Kyokka newankubadde bino biyinza okutuukirizibwa bagamba nti kati okuyingira ennyumba tekukyaliko akwesalirawo nnyini kizimbe oba ennyumba alina okusooka okufuna nate olukusa olulala oba occupation permit emukkiriza okukozesa ekizimbe oba okusula mu nnyumba gy'azimbye. Mwami Kyanjo n'abatuuliriza abasinga obungi temuli bakugu mu byakuzimba oba oliawo mulina obukugu mu nsonga endala. Kati occupation permit gwe ng'omu kankuyita omugagga ekuyambako kakasa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba olukusa lwe kaakuwa okuzimba oba bye kaakukkiriza okuzimba abakugu bye bakuzimbidde. Tukitegedde nti kati musango muloopa omuntu okumala gayingira nnyumba gye yeezimbidde nga temaze kwekenneenyezebwa bakugu n'okukakasa nti ekwatagana n'ebyalagibwa mu kusaba olukusa oluzimba. An occupation permit is government's guarantee for you that your building is safe for occupation.